Richard Balikowa ssentebe w'ekyalo Kirekasi mu Namugongo division y'amazeeka abatuuze ebyewungula bw'atunze ofiisi y'ekyalo nga tebategeezezza n'oluvannyuma n'adduka ku kyalo. Twaweebwa ofiisi eno era baatugamba n'omwana waawo gwe baalekawo lesiti LC ye yali emuvunaanyizibwako, naye chairman bwe yalidde entebe twalidde naye ye yakoze bibye egamba yafunyeewo bizinesi. Kitegeerekese ng'ettaka okuli ofiisi eno abatuuze lyabaweebwa omugenzi Rose Kasasa mu mwaka gwa 1998 era nga yaliwaayo bazimbeko ofiisi y'ekyalo ng'okusinziira ku bbaluwa gye batulaze yaleka alagidde nti mpawa ateekeddwa kutunda ttaka eryo. Abatuuze bakedde okuleeta emisango kabuze katabagwe w'ekigo bwe bakizudde nti ofiisi y'ekyalo yatundiddwa era nabo kwe kwongera okuwandiika ebigambo nti ekifo ekyo tekitundibwa. Tetugenda kusaagiza muntu yenna yenna ku ensonga ya ofiisi yaffe. Oba waguzeewo ba chairman twagala ofiisi yaffe. Bakukkiriza LC yaffe kugenda oba batunda ettaka lyabwe eryeri emmanju tetukirinaako buzibu. Abamu ku batuuze bagusalidde ssentebe nga bagamba nti yandimaze kutuuza lukiiko lwa kyalo kubategeeza ku nsonga eno nga Florence Nakamyuka omu ku batuula ku lukiiko lw'ekyalo bw'annyonnyola. Twagala olukiiko lwasayinirize ku bintu bino lwonna luveeyo, kubanga ffe tetwategedde, nze n'abakyala we nze muddirira naye simanyangako bintu byakola. Tebasobola kubufuna, tewaliwo wadde gwe walesebwa asobola kuyamba ku batuuze emirimu okutambula ogenda mu maaso. Tukusaba ssebo w'ekitiibwa okomewo otaase embeera eri ku ground abantu basobole okukakkana. Blasi Nsubuga Sekatawa ssentebe LC ey'okubiri awabudde ssentebe yatunze ne gwe yakuzizza batule n'abatuuze balabe ekyokuzaako. Naye nze ng'omukulembeze w'omuluka nsaba chairman wange ajje tulabe bwe tumaliriza ensonga eno n'oyo eyaguze. Kigambibwa nti ssentebe ono teyakomye kuyisa mu batuuze bokka gaali wabula waliwo n'ettaka ly'abamulekwa aba John Mukasa lyatwaliddemu. Chairman tatuukirirangako ku nsonga yonna ne nannyini ttaka tatuukirirangako ku nsonga yonna wabula batunze nga tebatwebuzizaako era nga tebalina kye batugambye. Tebamugambyeko nti oba bagenda kumuwa ssente tebaakoze eki, bo bwe baatunze batambudde ne bagenda badduse tetumanyi gye baalaze wabula baabalese mu bbanga. Bano basangiddwa ku poliisi y'Ekireka nga bazze okwekubira enduulu kyokka ne baweebwa amagezi ensonga okuzongerayo mu ofiisi y'eby'ettaka ekira nga nabo baweereddwa ennaku 7 okuba nga baamutsa ekifo ekyo. Kyokka ku lukomo lwa ssimu ssentebe Balikowa ayogedde ekigambo kimu nti ofiisi si ntunde era n'aggyako essimu. Damba Taddeo yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.